era maama nzikiriza kuyita ne bwe ziba dakika 2 otuuse obubaka obuva ewaffe olwa Ssegirinya then awo ngende maaso. Bakungubazi bannaffe abakulembeze ebitiibwa byammwe mwenna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maama ntuuse okusaasira okuva mu nju yaffe, okuva mu baana baffe, okuva ew'omwami wange. Banyoleddwa nnyo naawe wamu era bakusaasira okuviirwako omwana eyaganja ennyo ekyenkanidde wano. Omwana abadde atuuse mu myaka egikuleetera kasukaali, egikuzimbira akayumba, egikuleetera kagomesi. Omwana gw'obadde osobola okukubira essimu n'akutuukako mu budde, nga ne bw'obanga obulamu bugenda ng'asobola okusembereza ka ambyulensi. Maama tukusaasira kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Muhammad. Njagala kutuusa okusaasira ku baana b'omugenzi Muhammad, okusingira ddala ab'obuwala, Naggirinya in particular. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ogenda kusukwa okwagala kwa taata. Batera nnyo okwogera ku kwagala kwa maama, naye nga laavu ya taata eba ya njawulo. Baana bange nga mulabye, kitalo ddala ekyokuviibwako Ssegirinya. N'ensembayo okusaasira ggwe mwami Kyagulanyi. Simanyi oba onoofunayo omuntu anaalwanirira erinnya lyo nga Ssegirinya. Bwe twali mu kalulu k'ekyaddondo ng'omwami wange yakasalako enviiri ng'ayingira kwesimbawo ku bwa MP, Ssegirinya ye muntu eyasooka ku front line. Ssegirinya yajja mu maka gaffe mu kiseera kye twali tetuli overcrowded nga mulaba nga ne byakola mbiraba. Ssegirinya n'abeerawo mu kalulu k'ekyaddondo. Ssegirinya n'akuŋŋanya DRA forms nga bwazindeetera. Mukwano gwange ne Ssegirinya we kwava. Era ewakaawo Ssegirinya abadde alinawo omuwagizi nga ne bw'anaab'omu nga yenze. Kitalo nnyo. Simanyi taata ani anaakulwanirira, simanyi ani anaayimirira mu bantu nga tatidde n'akudifendinga, naye olabye kibi nnyo, kibi ddala. Ssegirinya ono nga bwe yagamba, tetujja kugamba nti rest in peace, tujja kumukoowoola. Ssegirinya lwana, eggwanga lyaffe likyali bubi, bye watandika okulwanirira bikyeyongera bweyongezi, era tebakomye okwo ne batwala n'obulamu bwo, naye tebatutte mwoyo. Ssegirinya gy'olaze sigala ng'olwana, kuba tukyayina bingi ebyokulwanyisa mu ggwanga lino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webali nnyo, webalire ddala maama. Omulimu ogwange ogusinga obunene wano guli mu kiraamo kya munnaffe gwe tuze wano kwerekera. Bwe nali ng'ajogera naye ng'ali ku ndiri e Nairobi, saategeera ndi yali akoze ekiraamo. Ekiraamo kye kigamba nti Pulezidenti ayogerere essaawa ezi, ate ng'aza omulimu ogwange omunene wano kwa kuwasharinga in His Excellency the President ayogerere essaawa ze mmeka, naye nga sinaba kumuyita nkozemu ka observation. Obweda mpita mu maanyi ag'amaanyi agawangadde emyaka n'emyaka, nga mulimo gali aga Muhammad, mulimo liri erya Yesu yakamala 12 n'omusobyo, mulimo amaanyi anga Martin Luther King Jr., mulimo
Nelson Mandela, mulimo Kwame Nkrumah, mayitirivu obungi gawangaadde. Naye nentunulira n'erinnya lino erya munnaffe kwe tugenda kuwerekera. Eno conclusion gye nkoze. Neŋŋamba nti okufa kituufu kusobola kutta omuntu omulungi. N'abo abayagala kututta basobola kututta naye tebasobola kutta erinnya eddungi. Discuss. Kino kirina okutusoomooza fe abali wano abaze kuwerekera munnaffe. Erinnya eddungi gwe mwenyini olina okulyekolera by the way. Ono bwe yajja mu ofiisi yange the Honorable Segirinya Muhammad ng'ayagala ofiisi yange bagiwa omulimu omulala gw'okulaba nti ababaka abali ku ludda lwa upinzani olw'enkyukakyuka bafuna zi ofiisi. Twayogerera yali nemunde abadde wano almost ssaawa enamba naye nga ndi kulaba ebintu byakoze mu kaseera akatono. Ebintu bye tukola bye bitukolera erinnya baganda bange. Ebintu Segirinya mu bulamu bwe obutini bwamaze ku nsi byakoze bigenda kufuula erinnya lino libeere limu ku maanyi agagenda okuwangaala. Olw'okuba nze akyazaala, olw'okuba ndi n'obulongo obuwera 6 sets of twins. Ate wano mu Baganda erinnya lyabawa omuntu asuuse ku bwasaalongo libinyo. Mbuno ndi Kikwagwa eryo siryagala. Naye ndina okulowooza ndi mu maanya olw'okuba abo abaana benjogerako bonna 6 sets bonna balenzi. Ndina okulowooza nti erinnya eddungi nga lino lwaki sirowooza kuliwa omwana wange. Kino kikusoomooze wano tubeere ndi twebeereramu mu lutalo luno lwa struggle naye nga tuluubirira kulaba nti tetukkiriza erinnya ne lyonoonewa ne corruption okubeera compromise oba okuyingiramu amayisa amabi. Ago amayisa amabi olowooza ndi gakuyamba kufunirawo mmere ya leero naye nga in the long run gabakono n'erinnya lyo ne legacy gye wandirese wano ku nsi eno ey'Omukama.